Nandutu ng'ayita mwakuluddemu oludda olumuwolereza munnamateeka Karamoja ategeezezza omulamuzi wa kkooti enkulu ewozesa abalyake Jeni okuwa kajuga ng'ensonga ze bwe zisaana okutwalibwa mu kkooti etaputa amateeka esobole okwekennenya n'okusalawo ku butundu obumu mu tteeka erivunaana abalyake erya 29 mwavunaanibwa. Alaka agamba nti emisango omuntu we gye yateekebwako si mirambulukufu bulungi era ng'omuntu aba avunaanibwa kiba kizibu okufuna obwenkanya ku misango ekika kino. Ono agamba nti omuntu avunaanibwa emisango egikwatagana n'ebintu ebibbe aba amaze okusingisibwa emisango kubanga ekyaviirako okukyusa mu tteeka erirwanyisa obuli bw'enguzi erya 25 kati eritwalibwa nga lya 29 kwe kuteekawo omwagaanya ogw'okuwamba ebintu by'oyo aba asingisiddwa omusango. Awadde ekyokulabirako ti singa omuntu aba avunaanibwa ku bintu bye yali omubalirizi w'ebitabo mu ofiisi ya Minisita Kazinda oba eyali omutesiteesi omukulu mu ofiisi y'abakozi ba gavumenti Jimerwa amafa, ekyo nno kiba kitegeerekeka kubanga bano emisango gy'abakadda mu vvi era ne basibwa. We pray that these proceedings before you be stayed and you refer this matter to the Constitutional Court. Send the reference. We shall endeavor to ensure that this matter is swiftly handled. Then another person who deals with that suspect property, which is supposed to be confiscated, who holds it, who receives it, or who conceals the property, now deals with suspect property, and that person can be charged under Section 21A. My Lord, that is not the circumstance of this case before you. Mukuddamu, omuwaabi wa gavumenti David Bisamunyu awakanyizza okusaba kwa Nandutu ng'agamba nti kano kabadde kakodyo ak'okulemesa okuwuliriza emisango gino mu bwangu nga ssemateeka bw'alagira. Bisamunyu era agambye nti tewali kyetaagisa kutwala mu kkooti etaputa amateeka okumulungula era nga bo babadde beetegefu okugenda mu maaso n'omusango guno olwaleero. The prosecution came ready to proceed with this case with witnesses. So this tactic of reference and petition is merely a delaying tactic. We don't find any question that requires constitutional interpretation here. Fine, we pray, my Lord, that this application be dismissed with all the content that it deserves. Agasseeko nti emisango egivunaanibwa Minisita Nandutu mirambulukufu bulungi. Omulamuzi asazeewo nti ku bbalaza ya wiiki ejja nga 29 lwagenda okuwa ensala ye ku nsonga eno.